Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Family, arise and shine. Family, kama Yesu yebazwe yebazaako akawungezi k'olwaleero nga tenyimiridde okubatwala mu giving glory ekisa n'ekitiibwa kya Katonda eky'olweggulo ekyakawungezi. Glory to the Lamb, glory, glory. Ati ekitiibwa n'ettendo n'okusinzibwa byonna bibye. Mukama tukwebaza akawungezi k'olwaleero sebo mwoyo mutukuvu tukwaniriza okutuyigiriza kulembeemeza ffenna emitima gyaffe okuyiga okuva ku nnamulondo kyonna ky'osinzize mu matu gaffe Mukama kavume bulamu tuyige era tuweebwe omukisa mu linnya erya Yesu oluvannyuma erinnya lyo litulumizibwe mu bulamu bwaffe tuwe ekigambo kye kiramu. Weebale Yesu, weebale Mukama. Haleluya. Ngenda kugenderawo era mu bwangu. Tuli ku muti omugamba ekyaleeta Yesu tetukyerabiranga tugende mu ggulu. Twali baakufa era ng'obwaffe gwasalwa ekyamuleeta tufune obulokozi tugende mu ggulu. And worthy to be praised, you're the Lamb upon the throne. Now to you we lift our voice in praise. Glory to the Lamb, for you are glorious. And worthy to be praised, you're the Lamb upon the throne. Mukana mukaaga asatu mu munaana paka ku bwana Bayibuli etulaga okwagala kwa Katonda eri okujja kwa Kristo Yesu gye tuli. Amina. Tugenda kusoma Bayibuli egamba bweti kubanga saava mu ggulu kukola kye njagala nze wabula oli eyantuma kyayagala. 39 eyantuma kyayagala kino mu bonna eyampa aleme okuwumbula n'omu nneme okubulwa n'omu naye muzuukirize ku lunaku olw'enkomerero. Okwo kwe kwagala kwa Katonda era okwali emabega w'okutuma Yesu okujja ku nsi olunyiriri olwana kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Atugambye kitaawe kyayagala era ekyasingisa Yesu bino Yesu yabitugamba nti kubanga kitange kyayagala kye kino ekisinga obukulu buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo nange ndimuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. Enkwongera Yokaana 3:16 olunyiriri buli muntu yenna lwamanyi. Bayibuli egamba nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Eno enjiri twagikoowa era eno enjiri tesitula bantu ng'oli ku kifuuti. Enjiri ejjukiza abantu the essence of salvation twagivaako kati twagala eri eya nkulaba mu America nkulaba ne visa mu ngalo passport yo njira befuluma wiiki eno ogenda kuvuga bima yeyo enjiri kati gye twagala. Amina. Era abantu bangi tubalese mu kanisa naye nga tubalese lwanjiri eyo ne batuuka mu kanisa nga bamanyi bw'olokoka nga sirimu awona kituufu Yesu asobola omuwonya. Bw'olokoka obugagga ng'obufunye kiba kiwedde. Bw'olokoka bweppa ennyonyi ng'ogirimye. Bw'olokoka bweppa tosobola kuddamu kubonaabona mu nsi muno okubonaabona nga gwate kuba kukwagaza ki. Bw'olokoka bweppa ate yeyo enjiri era gye basanze mu makanisa gaffe enjiri etakuza muntu wa munda, enjiri etayogera ku kiri, enjiri etayogera ku bwonoonefu kati gye tusomesa era gye tusinga naffe okwagala era amatu gaffe gaagala nnyo okunyonyogerwa enjiri eyo. Naye ekinusu kya Kristo okujja ku nsi baganda bange bannyinaze tetukyerabiranga bwali bulokozi ffe twali baakufa era ng'ogwaffe gwasalwa. Yokaana atugambye mulwana nti kubanga kitange kyayagala kye kino buli muntu yenna alaba omwana n'amukkiriza abe n'obulamu obutagwawo nange ndi kuzuukiza ku lunaku olw'enkomerero. That is the biggest will of sending Jesus Christ on earth. Kubanga bonna baayonoona era nga temuli mu bo mutuukirivu. Ate Bayibuli netugamba nti the wages of sin is death. Kakati bwe tuba ffenna twaliwo twayonoona ng'ate ekiganulwa ky'ekibi kufa ffenna twali baakufa. So si bannange abantu baagaggawalanga nga Yesu tannaba kujja. Ono omuwooza eyagenda n'asitula obusente bwe bwonna n'abuwaayo n'abugabira abanaku ku mulembe gwa Yesu mulowooza yali mwavu? Teyali mwavu. Abagagga baaliwo. Yusufu eyajja Yesu ku musaalaba yali musajja mugagga n'ebitiibwa yabirina ebituukirira kabaka n'amusaba omulambo gwa Yesu n'agutwala mu nnimiro aguziike. Yali musajja mugagga. Yesu yandibadde afiira ki ng'abagagga baamuli ku lusekere? Yandibadde afiira ki bwe bubanga bugagga bwe bwamuleeta mu nsi ng'era ffenna tunoonya bugagga mu Yesu nga zihama zebbiima ze tunoonya mu Yesu. Waliyo ekyomuwendo Yusufu yalina obugagga bwonna naye alina kye yalaba mu Yesu ono. Alina kye yalaba mu Yesu. Muganda wange wakkiriza Yesu n'olokoka naye oteekwa okubikkulirwa ekisinga ku by'ensi eno byetulaga. Oteekwa okubikkulirwa ekisinga ku byamagero bye tunoonya. Oteekwa okubikkulirwa ekisinga ku visa ze tunoonya n'okugenda mu America. Era bw'onootuuka mu America ng'ekyo ekyamagero kiwedde. Kiki ekiddako? Oyagala kuwona ndwadde ku lumu, oyagala balongo, oyagala ozaala abaana 10 bw'onoomala okubazaala kubanga ebyamagero Bayibuli etugamba mmere y'abaana naye byonna bw'onoomala okubifuna Yesu anaasigala akola amakulu mu bulamu bwo bwe kibanga kyekikulu kye kyakulokosa njala. Bangi baamugobereranga lwa njala nga banoonya mmere njala ne ku mulembe guno bangi tulokose lwa njala tulokose lwa mbeera. Naye Bayibuli etugambye the biggest will of sending Jesus Christ to earth was salvation, to set you and me free from our afflictions and sins. The atonement of sin was Christ himself. Nyongedde ebyawandiikibwa wansi awo ne nkugamba ojja kusoma John 3:5 yasindikibwa abeere our sin bearer okutwetikira ekikoligo ky'ebibi byaffe. Yokaana 3:8 Bayibuli egamba nti to destroy the works of the enemy, okuzikiriza emirimu gya Setaani temuli bbima. Mulokole wummulira mu Kristo Yesu. Omusajja oli yayimba oluyimba n'agamba nti it is well with
my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Byonna yabirabanga bya butaliimu, naye n'atunulira Kristo n'agamba nkyakuyina ssebo, it is well. Naye omulokole w'ennaku zino bizinesi yeegwe nga yakolimye dda n'obulokole abuvuddemu n'eyo kanisa agivuddemu. Kasita bitabukamu bye yanona, anti byebyo bye tunoonya mu Yesu n'enjiri gye tubuulira yeeyo bwe byekyangacyangamu ng'obulokole tubuvaamu tebukyakola makulu, kubanga bino ebikwatibwako bye byatuleeta. Balokole tuddeyo ku musaalaba, tuddeyo ku bigere bya Kristo, tuddeyo tumugoberere. Amiina. Mukama abampeera omukisa, mbaagala nnyo. Nsigadde nze brother Steve. Mukama abampeera omukisa. Amiina.